General Peter Elwelu avuddeyo n'ayogera ekyama lwaki tagenda kuzikiriza talina kudda amabega kubanga be bamucokozza nga mutabani wa Museveni yamucokozza n'okucokoza abajenerali ne UPDF ne bannauganda agamba ebintu bingi bibadde byasoba mu Uganda wano enguzi efuuse enguzi obubbi bufuuse obubbi okutulugunya abantu okukola ebikolobero okuba ne Uganda kususse okutobodde obutu buli kimu kisusse mu gavumenti ejeno Kaguta Museveni nga buli kimu kyafa kana naye tayinza kubiraba nga ebyo bitambula bityo n'asirika busirisi agamba ku luno guno gwe mukisa wa Uganda gwe bafunye okulaba nga batereeza embeera era nti bo bali ready okulanga bino byonna bitereera ewatali kutira muntu n'omukuliiso kabaani bo basimbudde ate ne namusabe ketuse ku nyoge General Museveni agire yeekabire kale katufune Peter Elwelu ng'ebigamba bigamba kubanga munyiivu mbuzibu nnyo agamba bo bwe kimba agenda kukikola era nti enkiiko bagenda kuzituula enteekateeka zonna kuzikola buli kyetaagisa kino okugwekereza ng'abadde babonyabonya Uganda wano batuviiridde. It is true. And that is what you're going for. That is what I'm going for. I want to see what happened to this. We are supposed to have a seed school here. Let's have it. Let's go see it. What were the specifications? Can you tell me? Bills of quantities, what have you done? Who did it? And who supervised it? Okay, so you failed, and you are being paid by government to supervise nothing. Okay, then what you do, you go and supervise yours. You and told me let other people do this. You told me. Elwelu agenda kufuuka ensonga ebigambo bingi byagenda okujjayo olw'embeera eriwo olw'ebyo byagenze maaso olw'akabankaluwa ke bamuyiwamu olw'ebigambo bamusindikamu nga bamugamba nti nno tagwanidde kubeera mu UPDF tagwanidde kubeera mu Uganda kakati atandise okujjayo ebyama atandise okujjayo ensonga enkulu atandise okujjayo ebimulumya omutwe atandise okujjayo ebimubobbya omutwe atandise okujjayo ebimusiikuula emmeeme bulijjo naye ng'asirise busirisi ku luno ennamusaka yatuuse edda ku nnyoge ebigambo tewakyali byakusaaga. You know, I feel for my country. One, I have a bullet in my body. I'd lost my life for this country to have peace and prosperity. I gave my life. My Father in heaven said, no, you still have time. I've given you another chance. Now, when we are doing that, and some people will come to play with our blood, do you know how many people have died? The soldiers have died. Elwelu. Do you know how many people have died? How many soldiers have died? Do you know how many people have lost their lives in Uganda? Nze kinsesa tikati baranise kubiraba kati. Oluvannyuma lw'obakyokinga lw'obakoonamu tikati baranise kubiraba kati. Kansuba n'abiraba paka lubeerera. Ne kati amaaso gaabwe gaggudde gazibuse kati balaba ensonga enkyamu ezikolebwa e Uganda nebyo tebaziraba nga bagamba mu muzeeyi agiwadde omuliro muzeeyi koona taata koona kakati babiraba. Elwelu ano waliwo ekifumbibwa ekijja ekinene in Karamoja, in Gulu, where Teso, in all parts of Uganda and outside Uganda to try to bring about this. And then somebody comes from school to do his own things because he has read some books, because he can debate. And then you come and play on the bodies of other people. You are Peter Elwelu ali luno atabuse mukambwe. This is very serious. I'm telling you, it can no longer be business as usual. I want to tell those people there, those regions who have been doing, because they know what they have been doing. They know what they have been doing. Those cows, they know what they have been doing. You can imagine money is sent for a program, for this construction of this institution. What they do, they delay the process of procuring contractor and so forth until it's about a month to the end of the financial year. Then they give a contractor.
Now, by the time the contractor is starting to do anything, the money it goes back to the treasury. How do the thieves then benefit when money has been taken back? Now, wait a minute. This money was meant for these people. Why should it go back to treasury? I did not know that I would be going there to supervise. So something happened like that. Money is going back. So what I did, I ran to finance. I said, but there is this project. It is ongoing. But now they have just not even taken a quarter of the money. And the year is ending. What is this? How can you take this money back, which is meant for these people? Is money... Wait! No. Wait. Let me finish my point. How can this money be taken back to the consolidated fund when this project is there, redundant? Then this person straight away called the cow. The cow, do you know this? That yes. Don't you know what to do? I said, hey, you mean there is what to do? I said, what was meant in that? Wait a minute, did you listen to me? And learn, because I know you also don't know. Okay. Hey, don't you know what to do? That I know. I want that letter today. And the cow had to write the letter to make sure that this money is at the beginning of the new year is put back. And it is there in their ways of me. I'm not an account, but that's how it is supposed to be. It's supposed to be that the cow must do this. That this money should not go because the project is ongoing. The project is already there. But you find this. Niyo manyi nti all way wrong. Bannayuganda badde balwana. Badde bakaaba babadde balina obulumi ku mitima gyabwe ensonga zino nga bazoogerako nti bannange ebintu bikwatibwa bubi gavumenti ya Museveni ekwatibwa bubi ekwata bubi ensonga zaffe tetukulaakulana tugenda mu maaso eggwanga terikula balibba bubbi abalibba bennyini bali mu gavumenti eyo gavumenti etusobedde nga bano bagiwadde bagamba live our muzeeyi kakati olwaleero General Peter leero lwalaba nti nno waliwo obuzibu lwalaba nti nno waliwo ekisiraani waliwo yagambye mbwe ente ezo oba baana eb'ente era agambye mbu ente ezo baani maayita ente ole yamugamba mbu tagwanidde kubeera mugirayo PDF oba waliwo omulala gwayita ente taata we gwayita ente oba waliwo omulala gwayita ente bana baba sendeza omusolo bayita ente oba naye nga waliwo omutwe omukulu ogusinzirako bino byonna okugenda mu maaso kati Peter leero waliwo abiraba nti nno waliwo ekizibu bagamba okyekingangako n'olaba local governments, people are sending money back to in billions. I say, but why do they send back? And they don't feel about this. And I realized that there are some benefits. How? When you send back. Because a cow deep in Nakapi. Owe omulira kati alaba nti waliwo ddala abantu abeyagaliza ebyabwe mu gavumenti ya General Kaguta Museveni abalemesa ensimbi z'omusolo okukola emirimu gye zandibadde gikola wabula bo ne baagala ziteeke bazipaakire mu nsawo ze bakolemu ebyabwe bo beyagale bo begiriise ng'ensimbi y'omusolo eri mu nsawo zaabwe mu bagipakira bo bakulaakulane naye nga mwana ye nkitakulaakulana kati ereru lwakiraba olwaleero ereru I think there is a percentage he gets. This is what I've realized. Because if he was not benefiting, why would he allow the money to go back? Yet he can be able to stop it from going back. He has the capacity to stop it from going back. If he's not benefiting from it is going back to the treasury. He wouldn't allow it to happen. He wouldn't allow it to happen. But it appears there's no question about that they benefit from the going back of the money to the treasury. And this is where I'm going to strangle somebody if the money goes back.
they are going to fire you in a few days. Let them fire me. I will go home. I cannot. I have what to do home. I will go and worship my Father in heaven. I'm more than happy to worship him than work with the cooks. I think you have to act within the law. If you strangle people... No, there is no... you'll be fired in just a few days. No problem. I know the law. And I have a legal advisor. He will guide me. But I'm telling you, somebody returning money back to the treasury from that region, you know that you will not have a job the next day. Oyo Peter Elwelu mulongosemu generali oyo mulongosemu gwe bachekinze gwe bakubyemu emidondoli kakati buli kimu akiraba bulala nebino gye binagula tewayinza kuba wangu kwabo otandika okuchekinga bakama abo bwoti gye badde tulabayo mpozi nga plan yawe gye batugamba egenda mu maaso ng'eri mu kumuvinga smoothly era nga bamaze dda okweteekako olugo olubaziza kati okutuukibwako abaseddekezi abatemu nga twajasobola kubatuukako kati nga zigenda kutukuta wandi nga mpozi batugamba nti kati bo bamaze okweringa fensinga tebakyasobola kukolebwako bulabe kubanga waliwo kalolo atambudde nga luliko amannya gaabwe bonna Peter Elwelu Katumba amana balala bangi nti bonna balina okusaanyizibwawo kati olukalo lonna abaliko bonna batudde ne bagamba nti nno tewali agenda kusaanyizibwawo wabula yagala obasaanyaawo gwe bagenda okusaanyaawo kati atandise bino okuggula obwongo bannayuganda nti bannange naffe tubeerayo eno mu magye naye nga tubalowoozako ng'ebikyamu tubiraba tubale tusirika busirisi kati yesa batandika okubirambika musobole simanyi agezaho kukubayinga attention y'abannayuganda agezaho kugula emitima gy'abannayuganda bamutegeere bamwagale luno terugezaako okuba olukwe lwa gavumenti ya General Museveni nti abantu benenga balowooza omutabani naye ate nsooka empise mwereru abalage nti tusobola okukyusa obukulembeze kintu tukikwasa ereru naye nga kisigadde mu mikono gyaffe mu ddakiika 2 mu nnaku 2 tukikyusa tukikwasa omutabani tekabaka kodyo bwekato manyi bintu bino tubikole nenga tugazyamuko ku bwongo okusinzira ku muntu byayogera tebayinza tukozesa akabadi netusanyoka tupene netwepiisuula amabanze atugenda funo tufunye omununuzi nenga just bagala kintu kyakwewamba ayerero agenda okuwamba bato okutwata General Museveni bamusibe ruzira ngabe bakola mugabe baba musibire erwakitula ngabe bakola mugabe nenga ebadde game ya munda fe tuchakaze muno obuyinza bukyuse so nga it's their game, it's their plan tesobola kuba bwekito soko bize bigambo byerero not have a job the next day. You send back money meant for the people of Uteso and Karamoja before the projects are finished. You will not have your job next day. You will go back to your ministry and stay there. We shall rather stay without a cow. And we know that we don't have a cow. Now, this is the other thing I'm getting from what you're telling. Yes. Has corruption eaten this country that deep into the districts and the local governments and all the systems that have to run government programs? Including the bedroom. There is corruption. Including your bedroom. Really? Yes. How many people, men, have extramarital act outside? Is that not corruption? The corruption has gone deep, including the church, the so-called churches. They are the most corrupt. And they have no moral authority to talk over corruption. You are an MP. Because the money they collect every day from poor people, do they account for it? You are one of them, you have a church. I don't have a church. I don't collect offertory. Instead, I feed my people. So how do you because I'm able to feed them. How do you run that facility? You see, when God calls you, He provides you. He's not a poor man. Nemwe, muchimanyi nti bulijjo ebintu ebikolwa gavumenti ya Museveni abantu bangi mbabanga abasirise nenga bera bantu no bikyamu okujja kwa zino church z'abalokole nezikumibwamu nnyo omuliro nezipimpikingibwa General Museveni just to divert minds of Ugandans obutafokasinga ku bukulembeze bubiibwe obutafokasinga ku bizibu byatuusizza ku nsi bino babikola okulaba nga bayawulamu bannayuganda. Bannayuganda temulowooza kimu, mwena temussa kimu, mwena amaanyi gammwe n'amagezi gammwe tegabeera ku kintu kimu. Ne bateekawo
zino kanisa z'abalokole zibatemetememu buli mwalowooleza eri mubeeremu ebyo ebiduula muleme okulowooza the common denominator kikye mulina okukola okutereeza eggwanga lyammwe. Owulidde ne leero lwaki bano kikyamu nti bano bapasita bakozesebwa kubba ate munaku. Meaning leero bw'abanga afunye obuyinza olwaleero kyakiza balokole ffwi. Otegedde munnayuganda omutuufu owaddala bw'anaakwata ku buyinza bw'eggwanga Uganda waliwo ebintu ebikyamu bingi ebikolebwa gavumenti ya Museveni nga birina okuvaawo. Era omuwulira ensonga nti waliwo ensonga zakuba nga azikuba ku ggumba naye ng'ebizibu abiraba ebiriwo naye nga bulijjo bakulaga nti nno buli kimu kiryokke. Olwaki olwaleero abiraba nti kati waliwo ekikyamu waliwo ensobi esaanidde okukolebwako oluvannyuma lwa Muhoozi okumuceekinga. Waliwo wano ekitambula waliwo ekitambula tukyetegereze tubale nnyo. I have my salary. You may be another. No, I have my salary. How big is your salary? I have my. Let me tell you, it's not running a church. This is not a church, my friend. I'm telling you. I don't need the money of these people to preach, because I preach from my home, and I sleep in my house. I eat my food. What are we going to do as a country? So these churches who keep on taking from the poor all the time. Wait, you keep quiet. They are as corrupt as any other Ugandan. It is okay. Yes. But with the churches, we the Christians take ourselves there and give the money. The most corrupt people are Christians. Okay. Yes. I don't know what Christianity means. You are a member of parliament. Yes. The president's operation to start handling corruption has started with you people, MPs. You leave that one to the president. You talk about Teso and Karamoja. No. You leave that one. Please don't take me there. Let us talk about what is happening there. But you see, it's like, and you see, corruption is coming from No, it's not from up. Corruption is starting from the family. You see, that's where the problem is. The family unit died. The family unit is where everything started from. Discipline, a spirit of hard work, respect of elders, self-reliance, honesty, humility. You were taught from the family. Even God, when he created this world, he never started with a country. He started with a family. And his kingdom is based in the family. When the family unit dies, everything is dead. When the family unit dies, everything is dead. That's a problem we are having. The family unity is no more. Why? Why? Because the head of the family has deserted. That is the man like you. Men have deserted home with their family, the family role, because they are the heads of families. Today it's women which are involved in everything, looking for food. How do you connect that with the money that is stolen in Teso and Karamoja? Wait, you listen. I am telling you the source of corruption. You are asking how it has been. For you want to start it from top. Me, I'm saying it starts from the bottom, the foundation. The issue is the what? The foundation. Because you look at me, Elwelu, what do I feel to take money meant for my soldiers' food? Would I be very happy? And without any shame? Surely. How was I brought up? The problem is the foundation. Our foundation is the family. The family unit has collapsed. Men have run away. And that's where the problem is. You now find men, they will be, instead of working very hard for the family, looking at the children, how do they perform in school? What are their issues? What are their problems? The man is now busy watching UBC news. You will only find men, not women. It is men always on the news. And the Arsenal watching Arsenal. It is only them you find, not women. You find them betting. Betting what? In the bars are full with who? Men with the other women who are looking for money. But where is their families? Somebody goes back home
in the morning, and then he leaves. And so where that's where the problem is. The family is dead. When the family is dead, the country is dead. Okay, now that is the issue. The problem has now spread. Mm-hmm. So what do you think can be done to have, as we grew up, there was a thing of kick polio out of Uganda. Uh-huh. Can we kick corruption out of Uganda? How? Let me tell you. Yes. Solution. Wait a minute. You see, the president, you see this Uganda the way it is today. It was an idea of one man, that president. He said, this is, you know, in every generation, in every situation, you don't need people. You need a man. You just need a man. Now, Elwelu is the man. You don't need the people. Now, Elwelu is the man. Kwa agambye, Uganda weri leero, ebikolobero, obulemu bweriko. It was an idea of one man. Uganda eremale. Uganda edobonkane. It was an idea of one man, General Museveni. He brought his idea to Ugandans, to our country, Uganda, najidobonkanya, najona byonna byowulidde ayogerako, ebyadobonkana byonna ebiriwo, okubba abantu, okubba ensimbi z'omusolo byonna buli bantu nga bali mu bwavu buzibu, nga tebakyalowooza abantu kukola, tebakyalowooza ku ggwanga lyabwe, bakeera kulowooza Arsenal, Man U kulaba mpiira, kubeetinga. Oshitegedde kuddaawowe n'osanga omusajja omukulu ng'ali awo alozooledde naye nga talina ssente mu nsawo, ng'ali kubita mugasa, ng'ensonga ezimugasa swa nazoogera kutaswa ziwabudde ezikyusa obukulembeze bw'eggwanga ly'okufuna eddembe, okufuna obumu obwenkanyabwe, okulaba ng'ensimbi z'omusolo ziweebwa ekitiibwa zikola bye zirina okukola nga bitaswa biwabudde naye ng'awa obudde okubeetinga kubanga alowooza okugaggawala amangu okufuna ez'amangu. Omuwulidde rero bagambye nti was an idea of one man. Kyatwala musajja omu General Museveni okunona eggwanga lyaffe eryo, tesi bantu be baalionona wabula ye. Kitegeeza oyo gwe tulina okujja okinene kyawanga tusuule eri tuteekewo omuntu omulala ayina idea ezimba Uganda. Mpulira agamba mbu Elwelu is the man. Elwelu is the man. Akigamba kye. And things will change. And I have no doubt that things on the corruption in this country they will change. They will change. For the Israelis to come out of slavery, they needed a man, not men. It just needed a man. For Uganda to reach where it is today, it needed a man. The names of Yoweri Kaguta Museveni. And this is where we are today. That's where UBC is here. Corruption will end. It doesn't need men. It needs a man. And break that down. And it will end. Break that down. I know. I've broken it down. It will end. Those who are corrupt, I want to assure you, if you think you are going to be corrupt forever, I pity you. In fact, I want to assure you this. And this is from the kingdom of heaven. If you know you have looted something in this country, you have taken something which is not yours, you know you are going to lose it. You are going to lose it. That's what I want to assure you. Someday, sometime. You are going to lose it because this is what he told me. That you tell those people, those corrupt people who have looted my country, that they will remain, a time is going to come when they will all remain bare-handed. We have had stories of corruption within the army. We are not angels. We are part of the society. How clean is Elwelu, my good friend, in as far as you can check my records. You can check my records. You can check my records. You can check. Me, I'm the first one when IGG says doing what declaration. I am the first person. I always run to the office of IGG to declare very quickly, because what I declare I can account for. Whatever I have, I can account for. How I got it. Other people try to hide here, there, but for me, I run there. Even when the president... If there are stories or queries within the army, Elwelu will walk with his head. I will come. We said, challenge me here. Challenge me. We heard of these things of sanctions, and your name was released. What would you comment about them? First of all, I don't know something called sanctions because it's not in our language. I don't know whether it is in your language, Luganda. What is it? What is called what? People find out words like empingu, emvumbo. That is not. It is not. The
Peter agambye buli abbye ssente y'omuwa omusolo byonna by'ozikozeemu simanyi oziwadde ozisusiza mu Sudiiru, simanyi ozisusiza mu mugagga Kirumira, simanyi ozisusiza mu mugagga Haamu Amesi Kiggundu mbu bakolere balaloze muno byabwe so nga bibyo, simanyi ozisusiza mu mugagga Kitandwe, simanyi obisiza mu mugagga ani, buli mugagga gw'oyisizaamu emmaali y'omusolo ne mukola eby'obugagga mbu byammwe ku due y'ensimbi y'omusolo. Agambye tubalaba, one day you will account for that money and we will pay back that money one day. Bitereru bulijjo balaba zibali banyu baba tebabiraba gwe baboyi babereyo nga balaba, baboyi babereyo nga balengera ebikyamu ebigenda mu maaso. Ne bino kyembuuza atandise birengera kati nga bamukonyeemu zigido help you oba buli gyabiraba. Kano ke bamukonyeemu ne bagamba tagwanidde esawa ne bagenda kumuvwanjaga kati agezaawo okulaga nti bulijjo alaba. Is he trying to win me, my heart? Is he trying to win your heart? Is he trying to win our hearts? Tumubelievingiremu tumukkiririzeemu kyonna kyagenda okukola tukirabe nga kiri sanitized nga kigwanidde. I need your comments. Singa Peter Elwelu byaliko kati ebigambibwa mbu byali mu kukola mbu afunvubidde okulaba nga ajjako gavumenti ya Museveni ne mutabani we Muhoozi. Singa bukeera in court ne bukya bwe baba nga gavumenti agikubye ennume y'ekigoba ba ne bagamba nti kati Peter Elwelu ye dumbuye yeri mu West Africa dumba ye dumbuye nti kati Peter Elwelu yakituddemu. Museveni bamusibye ali mu kaduukulu n'omutabani wase ali mu kaduukulu kati Peter Elwelu yaduumira yali mu State House. How will you feel as a Ugandan? Onokakasa nti ddala ofunye change gye weetaaga kuba bino ebiriwo tumebiyisaamu maaso tumebiraba nga byalwali oba nga bya perebesi. Ekintu kitandika bwe kityo baga twali muka watali muliro kitandika bwe kityo ngolooza muno kya lusaago bino bya mawulire ebyo okitegedde ekyo ne kigenda kivaamu ebya reality. Kwaba kuwulira ebigambo Peter Elwelu byayogera nga byo tabyogera. Why today? Why now? Lwaki abyogera kati? Lwaki abyogera kati? Buyinza okukyanga badde bakoladde omupango gwabwe nti tewambe manje Museveni anoonya waawummulira in peace tanafunawo kati asobola okuleeta omuntu we Peter Elwelu kuba kimanya alina emisango mu internationally okitegedde abini nga batajja muleetako mbeera bonna aba ba misango kyoto bajja kugumira mu Uganda kyabwe. Gwe Munnayuganda onokkiriza Peter Elwelu akulembere oba oyagala Kyagulanyi wo Sentamu Robert Bobi Wine. Peter Elwelu Munnayuganda enjogera gyayogeramu akulaga nti waliwo azisente waliwo ente ezajja mu ggwanga laffe ne ziryonoona. Banange luno lugenda kunyuma lugenda kukoya simanyi gye binaggweera simanyi gye bigenda kuggweera naye nga Peter Elwelu mukambwe siwa kuzannya agambye mwenna mujja kubisesema oba gwani nga mubyeseneza omuso oba gwani tamongi abalaba ye bigenda maaso abiraba naye ku kiseera ekituufu kiseera kyekituufu ekyo nga amaze okuwamba obuyinza nga amaze okweddiza entebe mugenda kubisesema nga Kyagulanyi akutte entebe nga Peter Elwelu aweereddwa command okubeera omuduumizi w'eggye lya Uganda obanga abiwummudde nga bamuwadde okubeera minisita obanga bamuwadde anoonyereza okukwata abali ababbanga ssente z'omuwoomusolo nga Kyagulanyi amuwadde obuvunaanyizibwa Peter Elwelu agenda tukwatira abadde babba ssente z'omuwoomusolo abaggyeko byonna badde babba abiddize mu bannayuganda bikulaakulanye ensi yaabwe. Tukanuleyo twetegerezeeyo Peter Elwelu agenda tuyambirawa awo byonna byogera alaga nno waliwo ekijja ate ali serious agamba tewali muzannyo kigenda kuba oba oyagala oba toyagala mwenna ababba esente z'omuwoomusolo mugenda kuzisesema. Bigambo bya Peter Elwelu si byange
buli akutte ku nsimbi y'omusolo simanya n'oyita mu baali n'ozimba amasomero mbugago naye ng'oyisa olina gw'oyiseemu bago masomero bagayita smart senti biki simanya go bagayita senti biki naye nga ga state house bagaba baana ba Museveni gaba koddo ba Museveni naye nga bagazimbe ku sente z'omuwoomusolo ze babba agamba babimanyi mugenda kuzisema one day. So I'm just waiting for that day. Even you wait for that day.